ye Erikiga kiki ekiri eyo neyanziza nnyo Speed Jennifer Fulufiga. Embeera eri Ebusia tegenda kwawukana n'embeera eri Mukono. Gwali mwaka gwa 2000 essomero lya St. Peters n'atabulirwa erisangibwa mu Goma Division, Mukono Municipality, gavumenti n'eritwala okulikwatizaako. Wetwogerera essomero lino lirina abayizi 1,200, lirina abasomesa aba gavumenti 15. Ate ekibiina ekisingayo abaana abatono bali abaana 8. Kino kireetedde okuzibuwaliza mu ntambuza y'okusoma ku ssomero lino. Era mu mbeera eno tebayina bibiina. Abaana abamu basomera mu tenti, nga wano mu tenti bateekawo tenti ne bakubawo ebibaawo abaana mwe basomera basobole okufuna ebyenjigiriza. Okusinziira bw'akulira essomero lino omukyala Florence N'Abasumba kyamuwaliriza ate okuyitako bonna okuyita abaana abayita mu ssomero lino okulaba nga bamukwatizaako basobole okuzimba ebizimbe kubanga embeera emuyinze. Madamu Florence oli live ku Salt TV ku program Omusunsuzi. Buzaako kuba tulaba otubulire n'embeera eri etya ku ssomero lino erya St. Peters n'atabulirwa. Nsanyusa nnyo okubawulizaako n'okubawulirako aba Salt TV. Erinnya lyange nze Florence N'Abasumba ng'omukulu w'essomero wa St. Peters n'atabulirwa Primary School. Neyanzizza nnyo omukisa guno gwe mutuwadde okubeerako live ku TV. Essomero lino ssomero si kkulu nnyo kuba kaakati lyakaweza emyaka 3. Myaka 3 lyayingira mu gavumenti mu 2000. Gavumenti ne taking over naye nga liri under Church of Uganda. Church of Uganda mwe liri. Kale nno essomero lino mbadde nze mu administrator owokubiri mu gavumenti kubanga eyasookawo yali mwami Mugambwa Wire, nze nenzirako. Kati essomero lino nalisangamu ng'abaana batonotono kubanga teerinaba kutereera bulungi. Ne tukolagana ne roofings n'etuyambako n'etuyamba okutulinovetingirako okusomero lino n'ekitabikanga bwe liri. Naye essomero bwe twali rinovetinga enrollment n'eshootinga abaana ne beeyongera obungi tebakkanga kati tuli mu baana 1,200. Naye twakizuula nti okusinziira ku site plan essomero lino tebali planningidde abantu batono. Naye engeri nga gye tuli mu industrial park, abaana abakozi abajja mu industrial park abaana baabwe bonna babaleeta wano. Kale nensangamu obuzibu okumaintaininga enamba y'abaana kubanga sirina bibiina tebibamala, ebibiina bitono nnyo. Nenfuna ekirowoozo nti naakola ntya n'entula ne school management committee ne tufuna resolution ne tugamba nedda tuyiteko ku baana abaasomerako wano strategy 1 tulabe baana bakoze balina gye bali batuyambeko tutandike ku ssomero lino engeri gye tunaalaba engeri gye tunaalizimbamu naye nga twagala kalina yesobola okutuyamba ne tufuna nga tulowooza nti singa gavumenti eba evuddeyo nayo neetuyambako kuba gavumenti erina structure zaayo ezimba bizimbe bya wansi naye nga tulowooza singa tufunayo ba well wishers nga bwe tuli mu industrial park factories zonna under social corporate responsibility ne bajja ne batwegattako n'abaasomerako wano ne ba well wishers ne tuzimba at least kalina abaana bangi ate nga naffe tubeetaaga kubanga gwe mulimu gwaffe abaana bangi nnyo wano beetaaga okubanga bonna bali mu ssomero naye class eba packed n'omusomesa nga talina waayimirira. Madam Florence tubulireko ekibiina ekimu kirimu abayizi bameka? Ekibiina ekimu kirimu abaana nga 100, 130, 140, 150 bwe kityo. Mubasomesa mutya? Tubasomesa kubanga twasalawo engeri gye tuli abasomesa abatono twayongeramu ba private teachers. Tuteekamu ba private teachers ne tusobola okukola ki okulaba nga batuyambako okugapinga up n'oteekamu ba private teacher nga 2 ne batuyambako mu kusomesa awo abaana kubanga nga tetumala nga tufunze oba nga tumaliriza ng'ogyeko okusomooza okw'ebibiina kusomooza ki kwe musanze mu ssomero lino ekituuka ku nsula y'abasomesa musula wano mukola mutya? Kikulu nnyo nnyo kubanga era abasomesa tutataaganyizibwa nnyo ku nsonga y'okusula
ffenna tuva wala abasomesa bava wala mayiro ndala kale olina okulaba nti onoonya akasente osobole okuwa abasomesa transport kubanga buli musomesa asulawe kati okutuuka ku ssomero olina okumufunirayo akantu akamutambuza mangu mangu n'okuddayo asobole okuddayo eka ate akomye okubanga tetulinaawo nnyumba z'abasomesa tuli ku ekemu naye singa tuba tuzimbye mu storage building tusobola okufuna abasomesa be basula ate n'ekirala tulina ekirala ekitusoomooza twetaaga flyover kubanga oluhayiwe gye tuliko abaana babatomera singa tufunako ku flyover nakyo kyandituyambye oba zebra crossing naye abaana babatomera ate nga bangi beetaaga okujja kusomera. Nga tumalirize n'ensonga y'obuyonjo wano mugikola mutya bwe kituuka ku nsonga ya kabuyonjo mukola mutya abayizi bangi abasomesa mubugabana obuyumba obwo mukola mutya? Obuyumba tubugabana naye obuyumba bwo abaana buyinza obbamala kubanga twabugabana tulina toilets 2 tulina toilets ziri 2 njawufu tulina ey'abato tulina n'ey'abakulu buli abato eriko abalenzi n'abato abawala n'ey'abakulu abato abakulu abawala n'abalenzi kale toilet zituyamba zimala bulungi nnyo era tutambulira awo mpola naye abasomesa tulinawo naffe kamu katono ke tugendamu awo naye nga tekatumala bulungi naye ng'ekirungi ekiri ku toilet kubanga omanyi toilet bw'ebeera ng'eri emu ng'abaana bangi teziba nnyonjo nnyo naye nasalawo nenfuna omuyonji ne deploying omukyala atuyonjeza ku toilet ezo okwewala endwadde nga STI esobola okwatakinga abaana naye tubadde tutambudde bulungi. SPD embeera bwetyo bw'eri ku ssomero St Peters nantabuulirirwa tugenda okwongera okutuusaako embeera yonna nga bw'eri eyo